Oluseregende lw'emmotoka lwatandikidde ku lutindo e Karuma ku luguudo okuva e Kampala okugenda eggulu. Wano Akena ne banne we batandikidde okutambula nga boolekera ekibuga ky'erira. Mu kutuuka mu kabuga k'ekkoona ka Mundin, Akena yabuuzizza ku bantu abamukubidde enduulu ey'olulekereke nga bamwaniriza eka. Yagenze akola bw'atyo kumpi mu buli kabuga okutuukira ddala mu kibuga ky'erira awabadde olukuŋŋaana gaggadde. As the leader of the Uganda People's Congress, it is a great honor to see all of you in red and standing for the UPC. Wano yatuukidde mu mizira emingi ddala n'enduulu nga balaga obuwagizi n'amaanyi g'ekibiina kya UPC. Akena wano bakkira beerenguddwa mu kumwaniriza ssaako n'okunyinya amatabi. Oluseregende wano lwayolekedde ennimiro za mmeeya awabadde olukuŋŋaana olukulu. Oluvannyuma ssenkagale w'ekibiina Jimmy Akena yabakubirizza okwagala ekibiina kyabwe n'okuwagira abo bonna abagenda okwesimbawo ku kkaada ya UPC. Ono ategeezezza nti y'emu ku nkola gy'atandise okuzza ekibiina mu bantu. UPC is everywhere, and the task we have is to rebuild UPC so that it can rise and shine again. Olukuŋŋaana lwawedde ku ssaawa ng'emu ey'akawungeezi. Joyce Namitala, WBS TV, Lira District.